Abaddukanya yunivasite Makerere ensonga z'okukabasanya abaana abawala nga basuubiziddwa okuweebwa obubonero bayite ebigezo kyekimu ku bizibu bibagulumba nabyo. Mu 2018 omuyizi gwe tutagenda kwatuukiriza mannya yalumiriza omusomesa ku ttendekero Makerere nti yamukabasanya. Kyokka newankubadde yunivasite yanoonyereza ku nsonga zino era agambibwa okuba nti yakabasanya omuyizi n'akkiriza nti omusango yaguzza n'okutuusa kati akyayinayina ku yunivasite era ng'asasulwa n'omusaala. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka alaze obwennyamivu eri abakulemberera Makerere yunivasite. Omuntu eyakkiriza nti yakulusanya omwana abeera ateesa ki? Talina kyateesa kuba nnyini eyakinnyonnyola. Ono agamba nti kino kiva ku mateeka amayabayaba kwe baddukanyiza yunivasite agalina okukyusibwa kisobozese akakiiko akaddukanya yunivasite okuba nga kasalawo ekyenkomeredde. Ge amateeka ge tugamba bano appeals tribunal nayo yeetwala. Kakati olina bw'oyinza giragira nti kola bw'oti oba kola bw'oti nayo yeetwala. Naye kati etutte emyezi oba emeka tesalawo omusango omuntu ayinayina ne contract bwe yaggwako n'emukomyawo. So kugamba kye tugamba ni mu mateeka olwo amateeka lwe gabeerawo ne gaba nga gakulemesa bulemesa ky'olina okukola ky'olina okukola. N'olwekyo ekyo lwaki mbadde mbaga nti twetaaga okugalongoosaamu tuleme tutereeza ensonga ng'ezo. Kati yo tribunal simanyi oba yali nga tetegedde nti ono omuntu ye kennyini yagamba nti kituufu omusango nagukola. Yasalawo nti tumukomyewo abazadde batuwa abaana baabwe nga bamanyi nti tugenda kubakwata bulungi ate ffe bennyini be batagenda okubasanya. Kiwanuka era ategeezezza nga bwe waliwo ebitongole mu yunivasite eno mu kiseera kino ebiddukanya emirimu naye nga tebiriiwo mu mateeka. Weziri omu naye ensonga ebadde ekolebwako ne management kuba institute ezo ezimu zaateekebwawo mu butamanya. World Bank Center in crop improvement, we've got a World Bank Center in energy, we've got a center in microbiology and so on. Kiryowa Kiwanuka awadde yunivasite amagezi nti balina okukomya okuddukanya ettendekero lino ng'abaddukanya bizinensi ez'obwannannyini. Si nti buli asasudde fees yunivasite bagiteekerawo okulabirira oyo. Yunivasite eteekebwawo okubeera nga abantu babasomesa bwe bayiga nabo ne bayigiriza abalala oba nabo ne badiscovering ebintu ebirala. Bino bibadde mu kubaganya ebirowoozo ku ngeri akakiiko akaddukanya yunivasite gye kalina okukwatamu ensonga z'amateeka mu kaseera kano nga yunivasite eweza emyaka 10 bukyanga etandikibwawo. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.